Atusa tukubuuze mbaserebu banene. Twawula ko nti no wali mwatoka kukanya okuzimbira Mary Nambwa ennyumba. Nyumba mwagimaliza yo. Ensonga ezo mbayisa kuzogera kubanga Nambwa yo ensonga ze zaggwa. Nesuna Ben. Bana bakanya ku mukoti. Somebody zara tubawe time bahiringe bayungijja kuteka mu nkola bakanyako ngabbo. So ebe yagalira kete twaliyo twali wakati wajamu wakati mu mbozi yawe nyentu abantu tubayambako bakanye nga zigwe bulungi era zago banga bali family bayina omwana ngombi abetaaga. So mbadde nsaba utongera kusajjula abambali bagayisonga zigane kuggwa era wasinga bungi bawulya bubi nnyo nsonga zibwedde kubanga bali bafunako content mungi olinga azokirako olinga alabirako amaaso olinga kuyibakira oba tayogedde ku nsonga ezo abanga ataliiko era abamu balemezangamu nnyo ne bakubuuza lwaki mwazimaze olaba oli ayinako obusungu bungi lwaki mwamaze ensonga era kyagala si nsonga kuggwa ayagala kufuna content agobe kyayogera oba afune kuwala kuvumira ninga talina nsonga gyakuvumirako nenga ayagala kufuna kuyekwasa nakuvumirako. So n'ensonga ezaggwa laba we bali bonna mpuliziganya nabo tebalina buzibu. Yes, so mbasabire busabizi tebalaba bamaliriza ennyumba era bajja kuyita. Nsaba okubuuza ekibuuzo kinene. Suna Benja ali mukwano nga temunafuna nga tolinaako embeera yonna mwagonjoola mwogerezeganyaamu kakiseera kamu. Nemamba mukubira essaawa zino era akwata. Mukubira essaawa zino ngula essimu ye waba tali ku programu era akwata sibinaako buzibu. Yes, bawuli neiba wange etaka kwensula naye twagenda ate okujja okusula. Yes, so tewali buzibu ensonga zaabwe ensonga zaabwe ebanga zaggwa ziba zaggwa kinga ate okulemezaamu ate lwaki zaaliwo eziti ziba zaggwa ziba zakolaki ziba zaggwa tunatambula n'essuula empya. So here we are. Nga tunze ku TV ez'enjawulo bagamba nti nno mugezaako kukumpalanya ebyapa ama bituufu ebyo bamala googera. Kamuga Photo Consultants yabaddewo myaka 14 November 1 kwezi myaka 15 business ettaka banoonyeko basitana oli Kampala amaze myaka 15 musinze ettaka ayasookera okubira mu kamera nga bwendiridde mu ssaawa ya leero. So abazimu emyaka egyo emingiko baba ino tuwa respect sitebera byangu n'abakulwanyisa babeera bangi okola ekirungi oli afuna mu aga negativity kajja kulaki naye mu myaka 15 ekyo kirowoozeemu gy'oli myaka 15 gye tugenda okutuukako emyaka byetukoze emyaka byetuyambye okutolinga ensonga z'ettaka emyaka byetuwadde ebyapa kusooka weebuuzeemu ekibuuzo kyobuza kiwali bwetuli ate tumanyi tusangibwa Ntebe Road Kamoga House tumanyi Kamoga House linya mu paaka enkadde ina paaka empya agamba ngenda akamoga taxi erina ogwewo okutte yonna emanyiwo ko wetuli kimba kita Kamoga House ojja ku second floor ofisa tuweri ya Kamoga Photo Consultants. Tutunda ttaka tetutunda ngoye tunda ttaka ya byapa tetutunda bibanja njawuli tulimu n'abalala tutunda bibanja tunda ttaka nga lya byapa tuguze ttaka tuba tujja kuwa n'ekyapa kyo situlinga eddala okumwe waffe kugula kyapa kirala tetutunda liizi tetupangisa boda no tetutunda ttaka nga lya byapa. So watwetaaze jangu wa Kamoga House tusangibwa weyagala kumanya ensonga yonna tuukirire si tulungi kwogera ku muntu nga tumumanyi oyogera wafunya atamwagala ate gwe gujjagala okujja kaadi evuma Kamoga mujumubuuze nze wendi ndi available sawa yonna oneetaagidde jangu oyogere nange omubuuzi kyoyagala okubuuza kyonna nja kuddamu. Interview zange ziba za bwereere ojja kujja nkuwa information ku bwereere tuukiririka essimu zange nze nzikwata. So okwogera nga byoga tabimanyi si kirungi ayogera kyomanyi nga tuwunziga. Saga ya Suna Ben Nambwa wagiyigamu ki nga gwe omusajja agiringira mu ttaka? Kasobera ku mazima gasigala nga mazima kasobera olunda ku mazima naye sigala nga mazima basooka mu biwandiiko gasigala nga kituufu n'eboogera bingi bifaana bitya jatuuka yebatuleki kigwe tulina okumanya nakuuma documentation documenting nga ozi in place ekyoyogera kiba kyakola ki kyakujja lupapula. Ekyongezo nti akuba nti zaggwa mangu netuzimaliriza zazi zali mu kooti naye musango bakugenda mu maaso gwali mu kooti ate wandadde otegeate bingi nnyo byotaamanyi otofuna mukisa kubimanya. So niwandadde bingi nyo bikola ki bivaayo nti olina okunegamu nti oba omufunye obutakkaanya n'omuntu obadde naye the best way tutula naye nemukkaanya kuba nooleka na social media noolera ogula abakola kye bamuvuma kijja kiyinza kukola
social media TikTok tayinza kugula ttaka tayinza kuweza kyapa aba kutula ntuwa n'oyogoloza nti mwa obutakkaanya ne mbusoti obutakkaanya bamwe ekigwa so naye nze nga nze nasalawo ne ngamba tibakanya kitini poti gye bakaanira 15 desimo 12 kitundu evume Kamoga omwaka mulamba kibatewanye kapoti kati katini mekabika nga video plots ezobwerere nyaka nkore kyapa kyala ntwena mbwayo twele mnyini 50 songa zibwe namu kyapa manyage era ensonga zakola ki zagwe wendi nabo bwe bali na kati namuwa milioni hata neze kyapa nafa kali kasonga kati katini sikutula na muntu obira naye nyelewe kimukanya kiki tekikuleza mifumbi nnyo nazoza mpepoti hano kukumi sio nege gina kugwayo kweyi kyo kuba n'omuntu owoza nti omukonya obutakkaanya nemukwogera ku nsonga nezigwa obwesimbu so sekudda muki mawulire tegagasa era bonna abasigala mawulire basigala gyola nga bayomba nnyo lwaki ensonga ali mugimaze kutegeeza akola vidiyo kumakya akola vidiyo kawungezi akola vidiyo ekiro ninga avuma Kamoga nenga ojavuma nzifuna nenga simuddamu nentuka n'okwewaana Kamoga nga tanziramu nogamba mbadde sina data alaba vidiyo ezo nange nemuddamu oba nemuddamu nange nemuvuma oba mutumira abantu naga sisaga mutumira dde omuntu namukubira essimu nti mulekeraawo nantegera ayamuwadde sente avume Kamoga afune mu mutima gwe okumatira ddala mumvumidde anvumye emyezi 7 naye ankozeeko ki esawo ya leero aliruzira nziwa bweru esawo ya leero abamugamba nti babamuwaga tebamulabye abadde kusipisa ennaku 5 babalajanira asaze ate antumirira abantu batayagala musonyiwe bw'ovuma onoddayo nawo n'obeetondera famire b'ovumye abantu onoddayo n'obeetondera noddamu n'obetondera abasiraamu b'ovumye ovula Kamoga baddayo n'obeetondera abazadde so oba omuntu akozesa TikTok akozesa omutima gwe gwonna manya nti byonna bigenda okubeera by'okozesa bijafaanana embaga gw'omuntu kunagenda mu kooti biralamu obeera wabweru winako data basobola okuwayo emitwalo 5 vuma n'ovuma n'ogyetunuzaamu n'okola kyoyagala naye kinatuuka mu kooti bijja kuba biralamu si byakuvuma si byasinze likes nyingi si byasinze comments nyingi ojja kufuna omuntu oyagala likes na comments there's life after comments and likes so kwesa omutimbagano buki bulungi wakwesa omutimbagano bulungi isajja kugondera nawo natala nti bakuwadde emitwalo 5 ovume omuntu okubeera itampalaniraako balinako si mulungi ojja kutuuka owalana omuntu omuvume oyogere byoyogera nate bijja kumala kuggwe ye tajja kuddamu naye amateeka gajja kuddamu teeka weegali ojja kwekana na muntu ojja kuyita mu mateeka teeka bwe tunayitamu bajja tuyambako twagala ate tusinga okwetaaga mu bantu abo twaganyi ababasindika okutuvumba betwagala akusindika ojja kujja gwe twagala mwogere abadde akuwa sente mmeka abadde akutuvumira ki gwe twagala tumugate naye ku fayiro nsi oneetegere ekituufu naye sijja kutuuka ku nti onvume nange nze nkuddemu baye ekyayo singa okwetaaga bamwase ni muvume agenda kunyigaddemu akuddemu nze sijja kuddamu kasitanda bizinesi zo 5 nga gwanvumye nendaba nti amagezi amatini olina mangi sikuddamu tweyanziza ontegedde bulungi oba nkuddemu kimale amagezi amatono alina mangi simudda kuti nga Ssaabasajja Kabaka ali ku Namulundu wakakibusa omusindiki asatu mu ebiri nga ali ku Namulundu abeesimbye nnyo nga faavubuka mulembe guno omutebi ku mulembe gwe tambulire ku mulembe gwe era nebitukoze bikwedde ku mulembe songa faavubuka munyirizaamu nnyo omulembe guno yawutukwata faavubuka omulembe guno omutebi bafaavubuka so twesiima nnyo kuba nti twasitinga n'omulembe guno kuba nti ensonga zonna ezikolebwa abavubuka balimba olubuti era abavubuka baali tebafiibwako baali batwalibwa nga ekitagasa naye kati abavubuka tetuli ku mwanya abakati busindikira Ssaabasajja Kabaka ku Namulundu eno amagaliza obulamu obulungi Katonda amusaasire amwongere okumanya n'okutegeera amubangaza obulungi atukulembedde bulungi mu myaka tamugenda emyaka endala mingi aza kulembera Obuganda kubanga Kabaka entabiro y'Obuganda nangulo mazeeyo Kabaka yasembayo Kabaka kyayogera tekijjirwamu wano mu Buganda tusaba utambulemu ng'omusajja Omuganda